Musibe muti abalungi abeekomere ku pija banyesanka mbanirizaako mu ddakiika eno yennyini ate nga nyongera okubibazaako gyonna gye mutossaako engalo gye musinzira okuba nga ate mukakalabya ntandise na bitalo byerere ye omukulu abadde amanyiddwa nga James Kakooza kansala w'ekamwokya Church Zone akubidwa akatayimbwa ku makya ng'agenza okukola edduyiro bw'atyo n'afiirawo kitalo nnyo kitalo ddala ate nga n'omuvubuka mu bitundu by'ekyali Wajjala amanyiddwa nga Mulongo Waswa naye attiddwa mu bukambwe ekiro saawa zibadde nnya weewaawo abakoze ettemu lino tebanaba kuba nga ate bategerekeka kitalo nnyo kitalo ddala omusirikale wa poliisi n'ab'enjuye bataano batokomokedde mu kabenjedde kabusa akagudde mu lutobaza wali eri ku luguudo lw'e Masaka emmotoka Toyota Wish UBE 756 Afande Besigye Cleopas mwabadde atambulira ne famire ye etumiraganye bwenyi ku bwenyi ne Fuso UBH 920 abantu mukaaga bwe batino babanga ate bafiirawo yo omwogezi wa poliisi agamba nti ow'emmotoka eya Wish oyo omusirikale yagenze maaso kubanga ate ava ku saidi ye n'ayingirira ekkubo eryowa Fuso ekiwejjewejjo nga ke kabenje era nga wenjogera zembu yageze kunta kitalo nnyo kitalo ddala yo entisa ebuutikidde abatuuze mu bitundu eby'Endeeba ebbala y'omutuuze omwo bwekutta omuliro abantu babiri ne bafiira mu kigambibwa nti poliisi y'abazinnyamoto weetuukidde okuba ng'etaasa embeera mwana ttunga kiri kikeereza ng'abantu babiri baasiridde dda era ng'emirambo gyabwe giggiddwamu ne gitwalibwa mu ddwaliro ekkulu Mulago okuba nga ate gyekebejjebwa. Ye muyizi eyafiira mu campaign emakere wa kuziikibwa ekamwenge era ng'enteekateeka zigendera ddala mu maaso wabula ng'ekyennaku kiri nti ono yafumitibwa bufumitibwa kyambe ekyamujja mu bulamu bw'ensi eno weewaawo poliisi egamba nti ekola bukubirire okulaba nga ezuula omuntu eyakola ekyo era nga kyategerekeseeko nti teyali muyizi ku yunivasite ey'e Makerere yali asomera ku UCU Mukono gye yava abeere ng'ate ajja okuyambako munne bakube campaign era nga munne gwe yali awagira yali wa kino nno kyagenze maaso kubanga ate bunange kikyankalanya embeera y'ebyokulonda wali eri ku kasozi k'abayivu emakere era ng'okulonda bagenda maaso kubanga ate bakusazaamu wabula nga tebaakomawo yunivasite yalangiridde obutaddamu kuteekateeka kulonda kwa muntu kinnoomu nti mwerabako nedda ne babategeeza nti okulonda kwonna kujja kubanga ate kubeera nga online olw'embeera ez'enjawulo enzibu ddala ezize zibeerawo mu buvuyo bwa campaign so eyo y'embeera eri emakerere. Songa ate abatuuze mu bitundu ebya Katabi Entebbe Wakiso District nabo bagudde ku kikangabwa oluvannyuma lw'omunnansi wa Congo yabadde amanyiddwa nga Christiana okusangibwa nga afiiridde mu kazigo ke ono abadde atemera mu gy'obukulu 23 era nga yajja mu Uganda okusoma kigambibwa nti abadde asomera ku ttendekero lya Sapale Institute of Technology and Management naye nga we bajjidde okuba nga ate bategeera nti yafa kwe kumala ennaku eziwerako ddala bbiri nga talabikako somera mukwano gwe kuga nti owaye kangende munoonyiko wabula ng'enviiri zaamuwedde ku mutwe okutuuka ku nnyumba nga munne mbuyaga ezikunta wabula ate yo poliisi eyongedde okuba nga yennyamira oluvannyuma lw'okuba nga ate omubiri gw'omugenzi gusiŋŋanyi nga teguliko wadde ekisago weewaawo gwatwaliddwa mu ddwaliro ekkulu Mulago okwongera okuba nga ate gwekebejjebwa. Eyaliko omukulembeze w'eggwanga eri Amerika omukulu amanyiddwa nga John Donald Trump yagenze mu maaso okubanga ate munange akungubagira yaliko mukyala we amanyiddwa nga Ivana Trump eyafudde ono yali yamuzaalamu abaana 3 abakulu abaasookera ddala era nga yafiiridde ku myaka 73 weewaawo yamwogeddeko nga omukyala eyali kaalaala nti era munange yanyoleddwa nnyo ku kufa kwe. Okubika kukomyawo abafudde Mungu abawummuze mirembe ate nga bwagumya ne famirizi zaabwe naye nga manyi abagenda bamugira nga neefifi obise oba obika nnyo abalamu ngamba ati atolese ba tiktokers tebalina mulamu anyways ogwange gwakubanga nkola ki mbaweereza kyonna kye mbandaba nti oba oliawo kisanida bwe tuddako esaidi eno y'omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni ye olunaku lweggulo yeetabye mu mukolo ogw'okuba nga ate afulumye bannamagye abakuguse mu kukola ki mu kuvulumula ebimotoka ebyentalo oba ompulira tetubanga tugenda mu ntalo yafulumiza bawerako bakafulu bamando mangaba mando maswi okubanga ate munange bavulumula ebimotoka ebyentalo okubikanika kwamu n'okubizimba ate nga batutegeeza nti abasirikale bennyini abo mulimu abavuddeyo nga bo bamanye ebyobufuzi mulimu abasawo mulimu n'abo abayize okubanga ate munange bakolagana n'amawanga amalala so awo wetuli essaawa eno naye nga tuvuddeyo eyo ebbeeyi y'amafuta eyongedde okubanga ate munange yeekanama era nga
n'emikolo oba n'emmotoka ezikola ku mikolo ng'embaga kati nga olaba limousine etwala bagole naye nga munnange naye ekoze ki etubidde lwa mafuta abasindika nsindike bwe tudda ku mukulu amanyiddwa nga Wisdom Kaye oyo yavudde nagenda maaso kubanga ate asaba omukulu Yoweri Kaguta Museveni nti akole endagaano n'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine amuweemuko Uganda eno okumala ng'omwaka gumu n'ekitundu alabe Dubai bwetasenguke kujja no mu ggwanga lyattu Uganda. Yes, naye nga awo tuvuddewo ya mawulire gagenze maaso kubanga ate gafuluma nga galaga nti abantu b'Esoroti si basanyufu n'akamu n'akatono ddala eri abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform era ng'abo babasabye mbu ennaku 19 ku 17 okubanga munnange babatereddewo omuntu anaagenda maaso kubanga ate akiikira aba National Unity Platform oba abakwatira ebbendera mu bitundu ebyeyo. Jjukira nti bano basalawo ne bagamba nti eyo tetujja kubanga tuteekayo omuntu wabula tujja kubanga ate tusaidinga n'omuntu waki wa FDC tukolaganire wamu anti agali amu gegakola ki gegalumenya ate golo yaffe ffenna eriemu yakubanga ate tujjako dictator bwatyo batugamba mbu abantu beeyo bagenze maaso kubanga ate beeri entama ne bagamba nti nedda kuno kuba kutunafuya kubanga ekigendererwa kyaffe kyakulaba nti munange naffe ekibiina kyaffe tukola ki tukimusa tubeeko tukiteekanga era batulaga mbu batabuse naye nga okusinzira ku comment section abantu okuva mu bitundu ebya Arua Soroti bavudde ne bagamba nti nedda mulimba eno gye tuli nnyonyi ddala teriwadde n'omuntu n'omu ali kwekalakasa teriwadde n'omuntu n'omu agenda mu maaso kubanga ate ava mu mbeera tuli very okay n'abakulu kye bagenda mu maaso kubanga ate bakola ki basalawo kubanga bw'obitulamu ggolo yaffe ffenna eriemu yakubanga ate tujjako dictator. Bwetuta ku mukyala amanyiddwa nga Stella Nyanzi yassa omukyalo ono yatabukidde omukulu amanyiddwa nga Kakwenza yasooka n'avaayo ng'agamba nti ayina abakyala bazze alabula ng'abategeeza nti beesonyiwe Kakwenza mwami muki mufumbo ayina n'abaana naye mbu ng'abakyala abo tebawulira nga balowooza oba oli awo tabaagaliza Kakwenza kaakati mbu ebintu byamaze okutabuka abakyala baafunye kye bayita embuto kati ate bakomawo nti ate bamusaba amagezi naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Anna Whitehead yavudde bw'ati nakola ki n'atabuka yakakalabizangako aneeno mu ggwanga lyattu Uganda naye nga yamala n'addayo eyo Germany bali eyo omukyalo oyo yavuddeyo alumiriza Kakwenza okubanga ate munnange akola ki ali ebyalubaluba n'ateekako njabala nti era ali lubuto lwani lwa Kakwenza naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Stella Nyanzi amulumiriza nti munnange omwami nakugamba muki mufumbo alina neki alina n'abaana be yaleke Uganda omukazi oyo yagenda maaso kubanga ate abalabirira omuti omwami n'omukola ki n'omulemerako ate ogamba nti oyagala abeere ng'ate akuwasa ate ng'alina ggo wekka kaakati nno ye Anna agamba nti Kakwenza alina abakyala bangi bazze akola embuto n'asuulawo nga tafaako mu bufunze nti agenda maaso okubanga akola ki akozesa abakyala so kino bwe kijjidde nga tumanyi bulungi nnyo nti Kakwenza mu ggwanga lyattu Uganda yafulumamu atyo era ng'amagenda ge gakyatankanizibwa era nga abadde alwana nga bw'asobola okulaba nti n'abaana be bakola ki bagenda gyali naye nga nakyo kibadde kikyakoze kikyaganye kati amawulire bwe gatenega nga ate gakola kigajja okusinziira ku bantu abamu balabanga oyo oba propaganda nti oba baagala omukulu ono agetinga deported ave gyali gye yaddukira oba gye yeekukuma asobole okuba nga ate akola ki addizibwayo mu ggwanga lyattu Uganda naye nga kyonna kyekiri yeyo embeera eriwo bamulumiriza okuba nga ate munange akozesa abakyala n'abalekaawo n'embuto zaabwe. Ye yaliko muganze w'omukyala Desire Luzinda omukulu amanyiddwa nga Juma Seiko yavuddeyo bw'atyo n'abako ebigambo byalekera omukulu amanyiddwa nga Levikson yagenze maaso okuba nga ate akyazibwa mu bakadde ba Desire Luzinda namutegeeza nti omukyala oyo nze mumanyi nnyo naye ng'okusingira ddala ky'olina okumanya nti ali self contained bw'ayagala aba yagadde era nga munange mu mukwano tatera kwagala bintu bya kumulimba so bw'oba ng'onoomuwangula mutambulize ku mazima meereere ate nga ebintu by'okumulumya tayagala tabanyi nnyo bintu byakuddaawo nti ate kuwoza ate kino ate kiri nedda the moment wanakukwatira mu nsobi aba akimaze abakoze ki aba akimaze kati gwe kyolina okubaawo ng'omanyi nti tolina kumulimba tolina kweyisa bwoti kwegamba yazze n'afuuka kojja wane wa Levikson weewaawo ba social media in-laws bangi bamutegeeza nti gwe obanga omumanyi nnyo lwaki yakulema naye ga ye yagaye nti abaagaliza obufumbo obulungi.
Yo mukyala amanyiddwa nga Wene Nwaje alidde obuwuka anti munange ye n'omukulu amanyiddwa nga Fake Famaika baagenda maaso kubanga ate bateekebwa mu kibuga London ekiri best mu UK era ng'omukyala yabateekateeka si mulala yamanyiddwa nga Mama Africa oyo abeera bivulu promoter wabula omukyala ono agamba nti munange abakulu bano oba ababiri bano yabawa bulungi ssente ze naye ne bagenda maaso kubanga ate bamukolera amanyanga era ng'agamba nti Fake Famaika baali balaganye okubanga ate amuwa $10,000 era nga yali amwaddeko 10 kasha naye bwe yatuuka yekyanga n'agaana okulinnya ku stage ng'agamba nti ayagala balance we alyoka alinnye ku stage bwe yamala okumuwa balance n'alyoka ayimba naye ng'agamba nti basooka kwezoba era nga bano bombi bayimba kikeerezi nga n'abantu bakoze ekibba ekyaye ate ne bye bayimba ennyimba tebazimalayo ate nga n'ekivulu kyakola kikyafulopinga kakati omukyalo oyo anenya babiri bano okubanga ate be baviirako ekivulu ekyo okubanga ate kimusala n'agenda maaso okubanga ate anenya Wene Nwaje okubanga munange yakozesa visa ye oba working permit ye gye yamukolera n'abeera ng'ate akwasaganya abantu abalala aba chill and grill okubanga ate munange akola ki abakolera ku working permit ye ekyo nakyo n'akimunenyeza era nga teyakomyawo yagenze maaso okubanga ate ategeeza lebo ye nti singa tebamusasula nsimbi ze yateeka mu Wene Nwaje zonna okuviira ddala mu ntandikwa n'omusaala gwe yali amusasudde agenda kubanga ate abalemesa okuddamu okufuna visa yonna ebatwala mu UK agamba abayimbi bonna abaggwa mu lebo Wene Nwaje gyayimbiramu okugeza nga bazawi bavinka bonna bajja kubanga ate bakoseddwa naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Wene Nwaje bino olwabadde okubanga ate abiwulira teyanywedde guteeka era nga yaddukiddewo ku live n'agenda maaso okubanga ate amusensebula. Mama Africa weetereeze mukwano tojja bisobola onaatandika entalo n'abayimbi nze kati naddala nze nakanwaji waabwe yakuyimbidde ne mmala n'envaayo n'osinika n'ebinnyo n'onneebaza ate kati nze gwogenze like maybe oyagala ku erinnya lyo litutumuke kati nditutumuzza leero ndyogeddeko naye nga Katonda wakutadde wagenda okuteeka ekitegeera boddamu okukola nabo bawe ekitiibwa bantu nga ggwe baana b'abantu nga ggwe you get don't treat people like shit oyina omutima omubi naye ojja osinika ebinnyo bannange that's unfair if you're a bad person nga wulira you can't control it you put someone who can stand in for you so ofunayo muganda w'omukakamu n'abeera nga yabihandolinga nga yasemberera ba artists kitegeera gwe n'otuula eri so that empisa ze embi tozitukuba you get yeah so byebyo abantu batambuza nnyo eŋŋambo bannange do I even look stranded anyway byebyo no ba baby byebyo ya Mama Africa otherwise kyekiriwo yimirira tulabe ku food oyo gwe bayise fire bebe naye nga yewe omukyala amanyiddwa nga Angel akyeyita Luwasa boss lady ku social media handles ze erinnya lya Luwasa tanaba kubanga ate ali ejjako wadde nga baawukanye ne Luwasa enfunda eziwera ate nga guno ogwasembye ogulabika gwe gwadde fayino omukyala ono asazeewo okubanga ate munange addayo mu bintu bye byategeera okusinziira ku ye era nga manager mulambirira awedde emirimu amanaginga omukulu oyo gw'olaba era nga balina akayimba ke baafulumizza edda so aga nti byonna tebijja kugaana lave gaane ne bino bigaane nedda so naye bw'obeera eyo nga weetaaze manager nga muli ogyewulira nti osobola tomanya Angel yandikola ki yandikukwasaganya naye nga batugende nti omukulu oyo tabeera muno mu ggwanga lyattu Uganda yali yakatonya naye nga yatuukidde mu mikono gyani gya Angel agenda maaso okubanga ate amanaginga music we oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine okunekerako mu bufaananyi nga yesaze suspenda eyo yafulungu ategeezezza nti ku ssaawa emu eyakawungezi ajja kubanga ate ekika ekyakayimba kubanga ye akkiriza nti byonna bibaawo naye ate music atambuza kinene nnyo obulamu bwaki bw'abantu so akayimba mu kagumiike agambye essaawa emu eyakawungezi ajja kubanga ate akata naye nga ye mukyala we amanyiddwa nga Barbie Itungo Kyagulanyi yapost
yapostinze ekifaananyi kye n'atakomaawo n'agamba nti yenna ali naye oba amundabiddeko amunkubire oluyi ku kibegabega. Mwana ttu omukulu yavuddeyo n'agamba nti gwe balagidde naye kye bankoze nzenna bankubye empi era munnange kino ogenda kuba nga ate okola ki okisasulira. Ababobi yanga bonna bavuddeyo nga bagamba nti buli omu yakoze ki buli omu amukubye oluyi kwegamba. Embeera yo bwetyo bwefaananye saidi yo yaki ya muhabbatina. Ngenda kuba nga ate mbalekera omuntu wano omu akayanira ensonga za it will end in tears ng'agamba nti ekigambo ekyo kyamutama bwe mulaba abaagala namubaagalize ddala okuba nga ate mubakolimira. Naye nga bo ba social media in-laws bagamba nti tuli ku operation no relationship tugenda tuuka mu 2-3 nga tewali yadde ne kapo n'emu okusinziira ku social media in-laws abamu bwe batyo bakola ki bwe batesangira kuba nga ate mberekereza for now hatakumira mpeera agira bankumira mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba. Guys, lwaki mwagala nnyo ekigambo it will end in tears? Bana ekintu ekyo kintamye. Buli omulaba omuntu ayagala omuntu abantu abeeyagala nga mutandika it will end in tears. Biki mugenda kutiisa abali mu mukwano babula okuguddukamu n'abagenda oguyingiramu baki oguyingiramu. Okwagalana kwaliwo edda nedda bajjajjaffe beeyagalanga ne bazaala n'abaana ne bakaddiwa ate era n'okwekyawa kwabangawo. Okwagalana kubaawo n'okukyawa ne kubaawo. Naye mulekerawo okutiisa bannammwe. Buli ayagadde omuntu it will end in tears ne mutandika okujajinga bannammwe. Oyo gundi tajja kusobola gundi gwe yali akwagaddeko gwali omwagaddeko olyoka otegeera nti tajja musobola. Mulekerawo okujajinga bannammwe. Omuntu mwagalize bwagaliza. Omuntu waba afunye omuntu we mwagalize. Gwe mukwano ki gw'oyagala agendemu ogutali endinga in tears. Ye munnaffe gwe atubuulira gwe ogugwo guli gutya ogugwo gutambula gutya. Eno bwe weba byakulema leka ne munnaagezeeko. People mulekerawo okujajinga bannammwe it will end in tears. Ekintu ekyo si kirungi. Ate nga n'abantu omujajingirako abamu temubamanyi mubalaba bulabi mubawulira buwulizi naye omuntu akwogerako ekigambo nga liri yali akulabyeko ng'omuntu takulaba nkwadde ku feesi wadde omusemberera naye naakujajinga n'agamba gundi ayagadde gundi tebasobola kubeerawo. Lwaki okakasa nti tebasobola kubeerawo? Kwaba ababiri kuliko omwana wa nnyoko kuliko wa kitaawo yali akwagaddeko wali omwagaddeko muwulira biwulire bigambo. Ate omuntu ne baba ayina ebintu those are pasts mubireke ebyayita abantu batambuze ebintu byabwe. Nkooye akagambo it will end in tears. Mubaleke omuntu aba yagadde omuntu yamanya gye beefunira gwe basabire busabizi mikisa. Bw'oba tusobodde kutuuka ku kye baliko naawe kisabire naawe okifune. Kyekyo kyange kyenyiza bagamba. Guys, bye bye.